Twali Dawuda kyekiriwo. Tumaze omupiira waliwo ebintu ebyavuddewo ebyabadde bibenyi. Nsaasira abazadde b'abaana abaafidde mu akisidenti nga tukomawo. Akisidenti yabadde mbi nga mwafiiriddemu abaana babiri abawagizi nga muno mulimu Swaib ono agenda kuziikibwa Ekoima awamu ne Richard agenda kuziikibwa wano Mukono ku ttaka Junge kusatu. Kyakusaalirwa nnyo nti abaana abo Mukama yabeese ate nga bali mu masanyu. Wabula era waliwo bangi abaatuuse mu ddwaliro nga kwabo kuliko abakyali mu ddwaliro Egombe gye batuusiddwa, kuliko abarifaalingiddwa Mulago waliwo batutteyo, waliwo abasiibuddwa era waliwo ne bwe basaze oba bwe babaaze okulaba nti bataasa obulamu bwabwe. Twebaza eddwaliro lya Gombe eryakoze obutawera nnyo okulaba nti abaana bano bataasibwa, newankubadde mu kutaasa ababiri balemeddwa okutaasibwa. Naye Mukama tujja kugamba nti enteekateeka ze kubanga twali tuvuddeyo bulungi. Wabula nsaba nkubiriza abateekateeka entambula ttiimu zino nga zigenda okutambula okutwala abazannyi, mbasaba abaana baleme kutuba bwe basanze naddala ku takisi. Ate nsaba naddala mpya gy'agenda ewala okugeza nga kooki buweekula n'awalala twandikozza nnyo okusinga baasi. Ate n'abavuga emmotoka ezirimu abawagizi bavuge n'obwegendereza obutagambika, kubanga tubeera mu makubo
ng'amakubo agamu tetugamanyi bulungi. Ng'essaza tetugenda kukola nkyukakyuka nga ssaza, wabula tukubiriza abo abateekateeka entambula y'abawagizi wonna tunaalaga okulaba nti ojja okufuna drone oba emmotoka ezo entono okutambuza amaanyi, beeyunire nnyo baasi, kubanga ebiseera ebisinga baasi abazivuga kkiriza obagaana babeera professional. Naddala bwe batufunye nga baasi ya kampuni oba ez'amasomero